Kakati Ssekiboobo ye mwami wa Kabaka alamula essaza lino ery'e Kyaggwe kuva dda ng'essaza lino ery'e Kyaggwe lirimu eby'obugagga njolo, ente, mwabangamu endiga, mwabangamu n'embuzi, mwavangamu n'ekyobugagga ekyamasanga kubanga enjovu zaabeeranga nnyingi omwo. Oboolyawo tuyinza okugamba nti amabira gano ag'e Kyaggwe engeri gye gaali gali ebunguludde ate gaali manene, oyo mabira temumulaba kubeera awo nti baamutema. Abantu baamutaagulataagula abaagala obwagazi obusente n'ebyobugagga eby'ensi ebyekuusa ku nsimbi. Mabira yali nabbamba era okumuyita Mabira kyava ku nkula ye nti yali munene nga bagamba nti amabira ag'e Kyaggwe. Baayitangayo amabira ag'e Kyaggwe, baagayitanga amabira ag'e Kyaggwe. Ompuliriza muganda wange? Kakati Ssekiboobo era ng'embuga eyiye eri mu ggulu mukono era bagiggyako n'enjogera egamba nti Ssebanako beekiina nti nasuze mu ggulu Mukono, kubanga kati eggulu ffenna tulimanyi ate liriwa? Liri waggulu mu bbanga. Kati omuntu agamba nti nasuze mu ggulu Mukono nga ddala Mukono ddala, katugeze nga yazaalibwa eri Mukono mu kaalo ke bayita mu ggulu, abanga agamba nti yasuze mu ggulu naye ng'ate ategeeza eri mu ggulu Mukono. Abaganda baalinanga nnyo embeera eyo ey'okusaagasaaga n'okwogera nga bagalaatagalaata mu bigambo. Kale oyo baamukootinganga bwe batyo naye nga baamukootinganga bubi sarcastically, nga bayinza babanga abatawulidde naye nga ate bakitegedde. Kale kwabanga kusaagasaaga ti Ssebanako beekiina ti nasuze mu ggulu Mukono. Baali bategeeza mu ggulu eri ewa Ssekiboobo ewali embuga y'essaza Kyaggwe, kugaye mwabangamu ebyobugagga bingi. Kakati ekirala ekyafaayo, Kyaggwe ly'essaza omwayitanga ebintu bya Kabaka ebyavanga e Busoga era byayingirira nga mu ssaza eryo ery'e Kyaggwe. Era Kyaggwe kigambibwa nti ly'essaza eriri emmanju w'Obwakabaka buno obwa Buganda, era baagamba n'okugamba nti Kabaka yatuuka ekiseera oba bakabaka ab'edda baatuuka ekiseera ne bawera abagenyi abayingira Buganda nga bava oba nga bafubutukira eyo mu ssaza ly'e Kyaggwe, kubanga mu buwangwa oba mu nnono ya wano entuufu ennyo gy'emmanyi obulungi, omugenyi si kirungi kuyita mmanju. Ayita emmanju aba mubbi, ayita emmanju taba muntu mulambulukufu, mugolokofu, mulungi, mutuufu. Kati baatuuka ne babawera. Mujjukira Omuzungu eyattibwa nga afubutuse mu Kyaggwe, tegedde, baali bamuyita Hannington mu 1884 baamutta. Kale ekyo nakyo njagadde ekyafaayo nkiggyeyo era nkibawe. Essaza lino n'ekirala olw'okuba nti yali emmanju ewa Buganda, eyo y'ensonga lwaki omukulembeze owaali ayitibwa Ssekiboobo okufaananako bw'olaba emboobo eri ku nte era nayo eri mabega ku mukira gw'ente. Kati ate abantu b'e Kyaggwe abamu bagamba nti baamutuuma Ssekiboobo kubanga edda kaalinga kalombolombo nga Ssekiboobo buli lw'atambula atambula akutte emboobo ey'ente. Emboobo y'ente ke kakatundu ak'okumukira akasembayo akaba akasunsummaddeko agooya. Edda baakakwatanga abakungu, abaami n'abantu ab'ebitiibwa nga bakakozesa okusagga ebiwuka. Tukiyita kusagga ebiwuka ng'ensowera, ng'era ente bw'olaba ekakozesa okugoba kawawa n'ebiwukawuka ebigitawaanya kugeza ebivu n'ebirala. Kati abamu balowooza nti bagamba nti kyo kyamuyisa Ssekiboobo, era Ssekiboobo ono
oluusi erinnya lye lisalibwako n'ayitibwa Mboobo. Nga bwe nakulaze nti Butambala oluusi bamuyita Wakayembe olw'okuba nti yakwatanga ejjembe erya Kabaka, ate Noono naye oluusi ayitibwa Ssekiboobo nga nakyo kyekuusa ku kuba nti ye edda kigambibwa nti yakwatanga emboobo ey'ente, nga buli watambula mu kkubo atambula agikutte ng'atambula nayo, kale ekyo nakyo ne kimuyisa erinnya Mboobo. Bwe nnaaba nga nfunyeewo ebyafaayo ebirala ku ssaza lino Kyaggwe, nja kukomawo nabyo mbibagambe. Wabula mbeebaza kimu, mwebale kusubscribinga, mwebale kulayikinga mikwano gyange omukutu guno ogwa YouTube. Era naawe atulaba ng'osinziira ku TikTok, bannaffe abali ku TikTok omanyi saagala kubeerabira, mbazigirira, genda ku YouTube yo teekamu Munnabusiro n'Olulasangeye, genda ku YouTube yo teekamu Munnabusiro n'Olulasangeye, naawe subscribinge ku mukutu gwaffe. Bino n'ebirala bingi nnyo ojja kubisangayo muganda wange Sseruganda Bannanganda, mukwano gwange. Mwebale nnyo abalayikinga, mwebale nnyo abakomentinga, era mwebale nnyo abasharinga emisomo gino, mwebalire ddala. Bw'olina ky'obuuza ku 0781 599 343, ngiddamu 0781 599 343. Eyo kwendi ku WhatsApp, era bw'oba oteekayo obubaka teekayo ku eyo yennyini. Oyinza okusakako +256 781 599 343. N'oteekayo obubaka ku WhatsApp. Oba olina kibuuzo kyo nga ky'obuuza nakyo n'okibuuza, ne tulaba bwe tukuyamba okukimulungula. Ky'oba totegedde n'okitegeera. Nammwe muteekeyo ebirowoozo byammwe, tubyaniriza, tubyagala nnyo. Kale kamberekereze. Bange agenda emisana agaanirwa kamunye enkoko azirya kiro. Kale kandeme kukekeranga omuli w'emmere nti amannyo gange gagenzeeko emmere, n'omubuuza nti owedda gatema muli. Kale mweraba.